Kutirivumbaniriza kwena jemusiziro kubera nga temu kubera Fahadi Proji kwa mulimbe bazo kubera nga temu tambulira wamu nange abaana bali mu ggwanga lya United Arab Emirates, ekibuga Abu Dhabi, ekibuga Dubai, ekibuga Sharjah n'ebibuga ebirala bingi nnyo awo mu UAE. Nyongera kubera nga temba buuzako abaana bali awo mu ggwanga erya Saudi Arabia, abaana bawangalira mu Oman, abaana bawangalira mu ggwanga erya Qatar n'ebibuga ebirala bingi nnyo. Nyongera kubera nga mbabuuzako mu bali kubera nga amungoberera tugende side eri Europe, abaana bali awo mu United States of America, abaana bali awo Sweden, Europe, mwena mukola kyamanyi kubera gate omutambulira wamu nange wano nabasuubiza okubera nga ate mbawa updates, mbawa amawulire ate yagagenda maaso mu ggwanga Uganda wamu n'ebweru w'eggwanga Uganda yonna mbeera mbebatuusaako. Munange amawulire gasinza okubera nga ga trendinga week eno geg'omwami Kakooza Lawrence, era nga omwami ono ye yakola embaga ey'akawumbi kalamba ak'ensimbi za Uganda. Omwami ono yafiiridde mu honeymoon oba yafiira mu honeymoon nga wakayitawo weeks 2 oluvannyuma okubeera nga ate akola embaga eyo ey'amaanyi gy'oyinza okugamba nti emenya ebitooke. Ate ku sayidi endala tuwadde tukyali ku mawulire ga Kakooza Lawrence oyo omugagga w'e London, ate ne tufuna amawulire nti Bya Elly Tumwine yafudde. Bya Elly Tumwine yafidde mu ggwanga lya Kenya era nga yena abadde atawaanyizibwa obulwadde obw'enjawulo, bambi eno Mukama Katonda gyesobodde okubeera nga ate amujjulula oba amujja mu bulamu bw'ensi eno. Mu maaso awo ngenda kubeera nga ate nkuyitiramu ebimu ku ebyo ebitamanyikiddwa ku Bya Elly Tumwine, ngenda kubeera nga ate mbikuyitiramu mu maaso awo, naye nga sinaba kubeera nga ate nkutuusaayo eyo, ngenda kubeera nga ate nkulambululira. Elly Tumwine abadde musajja mugagga era nga y'omu ku basajja boyinza okugamba nti ono yakola ssente ze era nga ayina emu ku nnyumba ze, nkiddamu talina ennyumba emu wabula alina ennyumba nnyingi, naye nga emu ku ezo ennyumba ze naddala official house oba main house gy'abadde alina, ennyumba eno ebalirirwamu billions and billions of money. Wabula ennyumba eno yeewuunyisa nnyo kubanga nange yandese neewuunya kubanga bukyangamba sirabanko nnyumba kikapu ekiti. Ennyumba ya Bya Elly Tumwine ennyumba yagizimba mu ngeri y'akasiisira, akasiisira nga bumumanyi nti akasiisira tekabeera na nsonda, era n'ennyumba ya Bya Elly Tumwine tebaddeemu na nsonda oba teriimu wadde kasonda n'akamu, yagikola mu foomu ey'akasiisira. Ngenda kubeera nga ate ngikulambuzaamuko mu maaso awo mu katambi osobola okubeera nga ate weerabirako. Ennyumba eno nkugambye ebalirwamu billions and billions of money. Ansooke ate nkuyitiramuko ebimu ku ebyo ebitinitini byobadde tomanyi ku mugenzi ono Bya Elly Tumwine, ate oluvannyuma nkomawo n'ennyumba ye ogenda kubeera nga ogiraba byonna ebikirimu munda, ate oluvannyuma nkuleetere n'ebimu ku ebyo ebigambo byayogeddwa Jeno ng'amaze okubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Abantu b'enjawulo baavuddeyo naddala bamaanyi mu ggwanga ate ne babaako obubaka bwe bayisaawo, ngenda kubeera nga obifuna butereevu. Tumwine yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 mwezi gwali gwa April omwaka gwa 1954 era nga yazaalibwa mu kibuga Mbarara, era nga yasomera wali Makerere University era nga yasoma course emanyikiddwa nga Bachelors of Arts in Fine Art, n'ayongerako n'afunayo diploma in education era nga eno yeegatta ku Tanzania Military Academy n'asoma course emanyikiddwa nga Officer Cadet. Tumwine yasavinganga komanda mu kibiina ekyali kimanyikiddwa nga National Resistance Army era nga kino kimanyikiddwa nga NRM. Omwaka gwali gwa 1984 mpaka 1987 era nga eno yafunayo ziranka ez'amaanyi. Kinajjukirwa nti mwaka gwali gwa 2020 waliwo obutabanguko obwaliwo mu ggwanga Uganda era nga Bya Elly Tumwine yekennyini mu ddoboozi lye yavaayo n'ategeeza nti the police has a right to shoot and kill. Omuntu yenna avaayo kwekalakaasa poliisi eyina eddembe okubeera nga ate emukuba ekyasi ate nebeera nga emujja mu budde n'emuttirawo, era nga kino kyaviirako obuzibu ba generals bangi nnyo era nga abamu ku bawagizi ba Bobi Wine era nga ono ye president wa National Unity Platform beekalakaasa ne bagenda mu human rights, era nga kino kyaleetera eggwanga lya United States of America kubeera nga eteekako envumbo ku ba generals ab'eggwanga lino Uganda okubeera nga tebaddamu kubeera nga ate balinnya mu ggwanga lya America, ate n'okubeera nga ate babowa oba batwala ebyobugagga byabwe byonna ebiri mu ggwanga erya United States of America. Ebyo bimu ku ebyo binsobodde okubeera nga ate nkufunirawo ebikolagana ku Bya Elly Tumwine, kansuke mbeere nga ate nkuterawo ebimu ku ebyo ebyewuunyisa ebiri mu nju ya Bya Elly Tumwine, ate oluvannyuma nkuleetere n'obumu ku obwo butambi abantu
abantu abamanyi mu ggwanga bwe basobodde okubeera nga ate boogera ku nfa y'omwami ono Bya Elly Tumwine. Fahad Pro kwoli njagala ka video kano obeere nga ate okampeera ka thumbs like video eno nsaba ogilikinge, ate oba omaze okubeera nga ogilikinga gwate noba okubeera nga osubscribinga subscribe ka notification bell kali awo kajja kubeera nga ate kakuyambako nti buli video oba buli update buli mawulire gonna wano mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga Uganda ojja kubeera nga ng'omu ku bantu ojja okubeera nga ate bagafuna. Fahad Pro kwoli kankomewo tovaawo. Jeno Tumwine lumu yali ali ku TV mabega nagamba toddamu kwogera nze siri mu kintu nze kintu buli wasena bwati Jeno obubaka bakama bange bajjeno omutonzi wammwe abaweereza sigino bajenerali mwena gye muli abawadde obubaka baaso gimanyi Bya Elly Tumwine yagivuddemu owa boda ku kwagala kwayagala ssente yankyusiza era nangamba njagala nkulagire nangamba ewa Bya Elly Tumwine wabadde tewaggulwa naye kati the gate is widely open bagigudde wabadde nangamba gate bagigudde mbu baagala tubasaasire mbu ne banne bani azaala ababoda abali wano nkimanyi weemuli nammwe aba traffic nammwe aba KCCA nammwe aba salasini nammwe abakwata ebimundu bya rabba nammwe buli omu ayina akafoofofo yiga Allah wakutadde oyina kwegendereza. Abasiraamu tuyiga okumanya nti waliwo ebigambo ebyogerwa ng'abyogedde baba basaaga temubitwala nga bya ddala. Jeno Tumwine lumu yali ali ku TV mabega ampulira nawa Jeno muli mu kintu wandiyogedde mutuulemu naye embeera mu ggwanga nagamba toddamu kwogera ne siri mu kintu nze kintu ne bambi baba basaaga yekintu ekiriwa ekintu yekintu ekiriwa ekintu kino nini kyalyogo Allah kati baboogera mu bwogezi bambi besudia si bituufu kintu ate ng'akirese nze kintu bambi baboogera mu bwogezi ekintu kino kirina nnyini kyo mwe temutya nnyo naye abange tetwogera bingi abadde ayina abaana temwogera bingi abaana abasiraamu si bwe tubeera mugire kubanga ffena tuli bannayuganda era tusaba Allah jalla jalaaluhu alungamye abantu ba famire ye Allahumma tusaba Allah alungamye abantu ba famire ye Allahumma abawe hidaya ndetemu kisigale muli mutima temwogera bingi ensi bwetyo owa bodaboda eggulu yabadde andeeta ne tuyitawe wajjene nakasero nangamba banneeseeka ensi eno yeewuunyisa ekyo kikomera babadde tebakiggula ne mugamba ekiriwa ate bulijjo nange mbadde mpitawo nangamba kankuzeeyo olabewo ne mugamba oyinza okunzizaayo nonsaba sente seeka kuna nkuzaayo ku lwange owa boda ku kwagala kwayagala sente yankyusiza era nangamba njagala nkulagire nangamba ewa Bya Elly Tumwine wabadde tewaggulwa naye kati the gate is widely open bagigudde owa boda nangamba gate bagigudde mbu baagala tubasaasire mbu ne banne bani azaala ababoda ate naabazaala y'omu oba banne tubawe eggwanga eri abo bani abazaala mbu era nga kati tuyiseewo nga gate widely open bangi mumwe mulina ebikomera ngo bwe baba bakwagala banyiga kadde n'otunula bwoti mu kamera n'olabanga basiraamu bali mu nniigira n'ogamba sikaali abo baddeyo teryagaana beera n'akadde ku gate beera n'akadde naye akaseera kajja kujja gate ejja kuggulwa nga weetaaga okusaasibwa mu buli muntu ekisembayo abantu bano kituufu tubagamba bakkakkana ab'ebitiibwa ffenna mbagambe we are all Ugandans banyankole banyalwanda basoga bagisu baganda baki ffenna tuli omuntu ogwo we are all Ugandans omuntu bwakkola ekibi gwe tereeza naye abange naffe tutereeze bye mulaba bitambula bakama baffe tutereeze
omuntu osobola okubeera w'obadde nga tokosezza balala kubanga obuyinza Allah yabugaba naye omuntu abeera w'abadde n'atandika ate kudaala bukudaazi lwaki otuuka ku extent n'okudaala etuuka okugenda okulumya abaana bo abanga ab'ebitiibwa mwenna abali mu ranks ez'enjawulo bajjeno ab'amaanyi mu gavumenti ku lw'abaana bammwe mubeere bakkakkamu golooza abaana ba Bya Elly Tumwine balaba ebintu bita ku social media basanyuka temulumya abaana gwe kisanyusa okubeera nga abantu kubanga Allah yakola omuntu ng'omuntu bw'afa ne waaba badde mulabe we omuntu yeesikamu negwe omuntu n'afa ne babeera nga basanyuka busanyusi temusanyuka abaana bajja kuna temusanyuka naye abange naffe tutereeze tutambule bya ssente zo nga tokudadde toyogedde bingi banankola ki nzenze tebalina n'ekintu gyali abange abaana tukosa abaana banaye naffe abalina abanene ffenna tugira bisanyusa ebyo abantu bonna bonna okusanyuka abange temusanyuka bwe muti sirika esirika ku lw'obulungi bw'abaana n'abafamire kubanga abadde ayina abantu abamuliko emabega nga bali mazuluuma tebalina musango tugira mpolampola ate mubasabire bulungamu fe abasiraamu tusonyiwa bisimillah ensi tutambule naye abanga abasigadde twetereeze beera w'obadde tonyigiriza balala